amachagoluddako olwaleero banavuuka bayita Bizonto comedy abasobodde okubaate nga basinga nnyo kubanga batulira nnyo ku YouTube nga bali abavubuka bali abasajja bali bana okuli gwe bayita Julius Serwanja, waliwo gwe bayita Simon Peter Sabakachi, waliwo gwe bayita Maseri Mbabali ne Gold Manyi Matono. Basobodde okubaate nga bakwatidde amachagoluddako olwaleero. Embeera nga basobodde okubaate nga etambula gye nnengera kakadde kano wali ku kkooti ya Buganda Road basobodde okubaate basomeddwa emisango nga kigambibwa basobola okubaate nga babuuka bondi, wabula poliisi basobodde okubaate nga tufunako bala bakomediani abasobodde okubaate nga bakwatiddwa mu kusookera ddala ana mulenzi ono bamugye program bagikola ku Radio Simba gye bayita abinsanga wano. Basobodde okubaate nga basoose kukwata basatu ne basobola okubaate nga emisana bongeddeko n'omukulu ono gwe bayita Jjajja Zonto nga ye bwakola program ya kawungeezi basobodde okubaate nga bamukutte waliwo bamukwatidde awo ne bamutwala paka ku Buganda Road. Omukulu oyo embeera nga basobodde okubaate nga etambula. Omukulu CID akola ku misango, omukulu omwogezi wa CID omukulu gwe bayita Charles Twine asobodde okubaate nga ategeeza nti abakulu bano basobola okubaate babuuka bondi baba bondi gye buvuddeko abajjukira omwaka oguwedde nga omwezi ogw'omusanvu balina embeera gye basobola okubaate nga bayisa akatambi ke basobola okubaate nga bakola nga bayita ku mukulu gwa YouTube mu mbeera ey'okubaate nga baleetamu okwawulayawula ku mawanga. Kati mu kooti basobodde okubaate basomeddwa emisango egyonna okwawulayawula mu mawanga era ng'obutambi abujjukira obulungi. Omukulu ba Bizonto bano bakola obutambi nga bagamba nti woofiisi za gavumenti zonna ziri mu sayidi emu. Kati mu mbeera eyo abakulu bano gwe musango gwabakwatibwa oguweddeko mu mwaka gwa 2020 nga tuli mu covid awo bakwatibwa abajjukira obulungi. Kati bagamba nti babadde bondi bagimisinga. Omusango gubasomeddwa gwakwawulayawula mu mawanga ne bo bakyagweganye yembeera ekyali ku Buganda Road nenga bo Bizonto sobodde okubaate nga tufunako mu mbeera nga wesobodde okubaate nga etambula. Bo bagamba nti yabasetinze ye mukulu gwe bayita Pastor Bujingo nga bamanyi nti weekend ebadde busy nnyo. Pastor Bujingo badde bamuli 112 nga bagamba Pastor Bujingo yabawendulidde. Ebimu ku ebyo yasobodde okubaate nga ebyatabudde Pastor Bujingo. Olira katini tubaniriza mu kitambiro kya Bizonto ekyaleero nga kino kya Bujingo. Yefe Bizonto byammwe ebina ebitalina buzibu bwonna okujjako okweyagala obweyagazi kubanga Mukama yatusindika gye muli ng'ekirabo ekyenjawulo nga tuzze kutereeza wabawabye ava kuluma ava ku layini ffe tujja kwesobolangayo n'omukono omuwanvu tumugambeko nti mukulu tereera leka kuwaba. Muli mutya? Tuli bulungi Saabazonto. Sibuuza mmwe obuuza ndisebo mbuuza bali abatulaba. Muli mutya Bizonto binnaffe? Omanye ensi yatabuka abantu kati balala. Bizonto ffe tuliko abatali Bizonto bakaaba naffe tetulina kyakkola katukole ekyatutumwa wabula tubakubiriza timubeere bawiso blower ololaba ekintu nga kisaana okwogerako tukwegayiriridde buli alaba vidiyo eno togituulako butuuzi tukusaba ogyongereyo kubanga siiyo eno ya Pastor Bujingo mwami Bujingo gwe wamaaki mazima lwaki tosirikako oba bw'osirika oyubuka bulijjo bakuleetera wano nga ffe tukwesonyiye naye tugenze okulaba nga mazima oyitiridde osusse woolina okukoma ate okyeyongerayo tugamba nti no omukulu ono bwe tumala gamuleka tutyo tafuuka ekirala omusajja omukulu ovudde ku njiri nodda ku mmotoka. Aya basi akatambi kawanvu nnyo kaddakiika nga 8 bo bagamba nti ke kabasibiddwa omukulu gwe bayita Pastor Bujingo ayinza okuba yabakutteko mu mbeera eno ng'ayise waggulu kwa Baavo mu mbeera nga bali ku kooti nga bayingira mu kaguli. Bo batugambye we bati mu mbeera nga wesobodde okutambula ku Buganda Road nga bagamba bye bakoze byonna Bujingo yakirimu. Agamboti yabanori kalika bedi kaliwa baba kwatideje mwavuka bondi nemutaddangayo kekyekya kwasiza nabanori Bujingo mwe mwakoze Bujingo nawe zanebijjamu bannange takola ku makya ulira bwawonye ennaku mbuusabuusa okuba nga akyali mu Uganda bamutusi ate bwobamaze okulusinga Aya basi yembeera bwesobodde okubaate ng'etambula be basoose okukwatibwa babadde basatu abakola programu y'okumakya babajje ku Radio Simba
era nga bagamba nti abamu ku bakozi b'okulidisi babategeezezza nti poliisi yasobodde okuba bataddewo buteesi binkumu byabwe ne beewuunya poliisi yajjeewo ebinkumu byabwe ne bayingira direct embeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula ne mwana mulezi gwe bayita Jjajja Zonto ng'akola pulogulaamu ya kawungeezi naye akwatiddwa n'asobola okuba ate ng'atwaliddwa mu Kaguli ku Buganda Road embeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula era wiiki eno yennyini sobodde okuba ate nga luwa amawulire ga mwana mulezi bamuyita Jim Nora MC yavuddeyo n'asobola okuba ate nga yekubira enduulu eri poliisi yekubiddepo omulanga ku poliisi yekubidde ku Facebook ng'agamba nti ali mu kutiisibwatiisibwa olw'embeera nti okuva lwakuba akayimba bajjukira mwana mulezi ono alina akayimba ke yakuba omu nga tugenda mu campaign mwakawulirako nga waliwo ke yayimba agamba nti bayi Mucheveni mwana mulezi oyo bamuyita Jim Nora MC kati akomplaining agamba nti poliisi zibodi police station zonna eziri mu Kawempe basobola okuba ate nga bateekayo ekifaananyi kye nga bagamba nti bamwetaaga kati agamba nti yeekukumye wabula yasobodde okuba ate nga ayita ku Facebook n'agamba nti yeetaaga buyambi mu mbeera eno ng'agamba talina kyakulya akyekukumye ng'agamba nti kye bamunoonyeza kyeki naye ng'akayimba kayasobola okuba ate ng'akubira kali ke bayita bayi Mucheveni ye agamba nti kasobola okuba ate nga kamuli bubi mu mbeera eyo bwesobodde okuba ate ng'etambulako baana balazi ba Bizonto yembeera ekyagenda mu maaso mu kkooti wenkoledde eggulire eno nga bakyali mu kkooti embeera nga wenasobola okuba ate ng'etambula ojja kuba ate ng'obitegeera byonna nga binasobola okuba ate nga bitambula naye nga tugamba tutya